abalungi abatulaba tubaniriza nnyo ku Sisters Empowerment Show era ku mulundi guno tugenda kubabuulira ku bintu bye tuzze tukola fenga aba hostinga Sisters Empowerment Show. Nga bulijjo ndine munnange Lilian nga tugenda banjirira programu eno babiri buli omu agenda kubaako ekyenjawulo kyagenda okwogera. Pozi nga tetunagenda mu maaso twagala okubajjukiza nti show eno sponsored by St. Daniela Education Services ne 7.5 Enterprises esangibwa ku Ham Shopping Center ku mwaliriro gwokubiri shop number F219. Kakati banange nga tetunagenda mu maaso tujja basaba mu subscribing, mu liking, mu sharing, mu commenting kubanga zino videos zetubaleetera ne topic ez'enjawulo zina ebintu bingi zezijja okuyambamu kyojja okufuna kyoyigamu oba kyojja okusharinga n'omuntu omulala naye afunemu ekyokuyiga. Lilian sikikyo kyekyo. Kale nkwaniriza nnyo olwaleero era zino videos zemulaba wano Urban Events yezikwata nga contacts za Urban Events tujja zibateekera ku screen wamwe wansi bw'obanga naawe oyagala okukwata video ennungi nga zino ojja mu contactinga oyo wa Urban Events. Sanyuse nnyo okulaba Lilian. Kale ng'onnyumidde. Webale kusiima naye webale kunyuma. Kale kaakati Lilian olwaleero ndowooza nga bwe twateeseteese abalabi baffe tugenda babuulira ku bintu eby'enjawulo by'osobola okukola newankubadde oyina kye wakugukamu nti twagala obbalaga nti newankubadde oli eyo osobola okukola ebintu eby'enjawulo ate n'obikugukamu ate era n'obifunamu. Kati nno olwaleero abalabi abatulaba eno video tugikoze mu Luganda nga twagala tu reaching out ku bantu abali eyo ab'enjawulo. Oba okola mulimu ki oba okola mulimu ki temulowooza nti ffe tukola video z'abantu aboogera oluzungu naye n'abooluganda bonna nabo basobola okukola ki okuziraba. Mpozi nga tetunatandika Lilian olina kyogambayo abalabi baffe? Abalabi baffe tusanyusa okulaba nti mutweyunzeeko ku mukutu guno era mwebale nnyo kubeerawo, mwebale kutuwuliriza, mwebale kutulaba, tweyanziza bukomentsi bwaffe obulungi bwe tufuna, mwebale kubuulira n'abannaffe abalala bannammwe okusubscribinga, okulikinga, okusharinga. So tukyalina bingi nnyo bye tukyabaweereza era tweyanzeege. N'oba ng'oli eyo ng'olina ekirala ky'oyagala naffe osobola okujja era ne tukwataganira wamu n'obuulira ku bantu ebirungi by'olina oba bye wandyagadde omuntu okumanya, osharinga story yo. Buli omu mu nsi muno alina ekyenjawulo kyasobola okunyumizaako munne. Sisters Empowerment Show yeeriwo okukola ekintu ng'ekyo. Bw'oba ng'olina ekyoyagala okusharinga ebirungi ebintu byonna ebisoomooza abalala bayigyeko bakuyigireko kubanga mu bino bye tusharinga era tuyigayo kimu oba bibiri tukwaniriza ku mukutu gwaffe. Teweerabira nti olaba Sisters Empowerment Show. Kati Lilian olwaleero njagala otubuulire ku kawombo n'akagga onnyonnyola abalabi abakulaba eyo kubanga tuzze tubabuulira osobola okukola baking, osobola okukola kino, osobola okukola kiri naye abamu ku bo actually waliwo abaŋŋambye naye byebintu bye mutugamba mmwe nga temukola ki temubikola. Kati y'ensonga lwaki twasazeewo ne tuteekateeka programu eno. Olwaleero nno mutweyungeko nga Lilian atunnyonnyola olugendo olw'emirimu gy'akoze okuva bwe yatandika okuba nga akola paka ne wayimiridde kati. Lilian sooka otunnyonnyole kubanga ogwasemba watubuulira ku kusomako naye twagala otuzzeeyo emabega buli kalimu konna k'okoze nawe kaba kaswaza abantu nga bamu balowooza kaswaza ffe twagala otubuulire omuntu ali eyo aleme okwenyooma aleme okulowooza nti lwakubanga nasoma sisobola kukola kino. Neyanziza nnyo Daisy. Sijja balwisaayo nno munnange kubanga byenze nkola bivudde okusinziira embeera gye nkuliddemu okuva nga tukyali bato. Ebintu ebimu bw'oba okyali muto oba bagamba kola omulimu guno, simuula ennyumba, yoza ebintu, fumba emmere. Olumu bwe tuba twakavubuka onyiiga n'okaaba olumu ne kwegamba naye
era ne bwetubanga batutudde ku ssomero omwana bamutwala nga akaaba tayagala genda kusoma naye tulabye nti ebintu bye tukoze paka kati bw'otunula emabega eyo omusingi tuba twagufuna dda nga tukyali bato. Of course okusoma kwo tulina omukisa, ndi omu ku abo abalina omukisa abasobola okusomesebwa abazadde baffe okuva primary paka gye twatuuka mu university. Of course omuzadde watuuka kati kiri gy'oli oba weeyongerayo ku masters oba PhD oba certificates ez'enjawulo naye ng'omuzadde ye aba akuwadde omusingi. Kati bwe kituuka ku mirimu gino otumala university ebiseera ebisinga nzijukira ddala we namala degree yange eyasooka mu social sciences. Of course nali sijja kulimba nti nali nina omulimu ogunninze naye okutandika okubeera mu work environment nti ngenda kutandika kukola wabweru mu nsi nafuna omukisa nga ndi nga mazeko senior 6 awo nga tulinda ebibuuzo nga tonaba kujoininga university tomanyi oba n'ebigezo wabiyita oba kati awo taata nzaala nagezaako kale okumuganga ndaba mawulire tutudde ewaka ye tuli mu vacation ng'osoma ku mawulire kyabeeranga kiwanvu myezi ng'ena esatu nga naye ngenda tuula kye nakola nga mpulirako mikwano gyange egimu nti bo bakola mu senior 6 kubanga S4 saasobola nga olumu ntya ngamba muzeeyi anaawulira atya nti ate kati njagala kgenda kukola ate nekyange otunulamu olaba nti ebbanga ttono olinanga emyezi 2 si gwanvu nnyo otandika onnoonya omulimu naye nga nzijukira mu S4 vaka nagezaako ne mugamba nga ndaba mu mawulire wabeerangawo emirimu especially egya sales nti gye gyateranga okubeera nti baagala S4 bakitunzi nti ogenda twaginoonyako emirimu baire kubanga mu senior nze ndowooza nzijukira kubanga natwala amawulire nengatwalira dadi wange ne mugamba waliwo emirimu gino gye balanga kweye teyambalamu maanyi nambuuza aha mulimu ki ne mulaga gyali baagala bakitunzi naye nga office yalingaawo nalubega akeedisa wekityo kati of course ogendayo we nali era nsabayo ka transport akanzije ewaka ngende ngezeeko kati naye kyeyakola teyaŋŋaana nagamba genda ogezeeko naye mmanyi tebiba byangu naye kola kigezaako ogenda onoonyola baba banaakuwa ojja kumbuulira ekikola ki ekinaaba kivuddeyo era teyakola bubi nga mpa ssente nga ngenda oteekamu CV yo n'empapula zo okulaga nti omaze senior 4 era osaba mulimu nenkola bulungi application era nampa ne bbaasa ebyetaagisa bitwaleyo okole ki ogenda olabe okutuukayo nga ngendayo kati ye yampa transport yekka okitegeera ntuusa mu kibuga we yampa ssente ne ŋŋenda nentuukayo nenoonya awo baali bagira nga kituufu baali balanze nga byali bituufu kubanga byali mu mawulire baagala bakitunzi nengendayo lwatuukayo nga bangamba mbu olina okusasula application fee oba by then zaalinga mutwalo oba mitwalo 2 neŋŋamba kasita bambuulire ekyo naye neŋŋamba ndeese CV yange nagamba anti te ssente ziriwo ezaki eza okusaba omulimu kati kye nakola nenkola ki neŋŋamba kale nja kuddayo kati bwe naddayo ewaka nempitiramu dadi ne mugamba tikibadde bwekiti ne bwekiti nagamba kale kulikayo byabadde bitya nemuyitiramu negamba natuuse nendayo naye nga abantu bangi ababadde bokka abalina ssente eza application be baawaddeyo nemugamba ate nze saasobodde kubanga nadde sizirina kwe kuŋŋamba akati era bikateyabadde chansi yokola ki sooka ogira olinda tujja kufuna omulala kati awo yali S4 kati awo of course time negenda we natuuka mu senior 6 era nagezaako okuddamu okukola ki senior 6 vacation nga mmaliriza era nenziramu nentunulatunula mu mawulire owulira ku mikwano gyo nze nkolera eno nkola mu dduuka ngenda mu kibuga weebiki era nesituula nga bwengera ewaka nenkola emirimu gyange ng'olumu kale wabeerawo embeera wobeera ng'owuubaalamu kale
emirimu gye gya buli nogamba naye nange njagala kutandika kukolako kati awo era nesigwamu maanyi era nenziramu kyekimu kye nagamba kati era waaliwo era egyo emirimu egy'ekitunzi gyabeera nga bagiranga nnyo ku rediyo giwulira mu mawulire kati era nenziramu nenzabeera neŋŋamba ddedi era njagala kukola ki ddamu kukola ngezeeko kati luli nemujjukiza nti luli baakola ki baali batusabeeza application fee nsaba woba nga onfunidde nteeraako luno ezaki eza application fee so that ngenda nteekayo naye nga tegwali bubi ogweno side gwali side ye kamwoki eyo nzijukira nensaba nazimpa era bwe natuukanga kyekimu nenziwaayo sente nenteekamu application letter yange kati nga bw'owaayo application era twalinga bangi abaali bamaze senior 6 buli omu gyavudde kati awo bwe twawaayo sente ezo nga bagamba mulindeeko kati nga bw'owaayo sente balinda time nga agamba lindako agenda okubriefinga biki byogenda okukola weebityo kati nga tutuula nga engeri gye nali mpaddeyo sente nga batuza katebe wabbali nga batuyitiramu yali kampani ndoozanga ereeta ebintu okuva ebweru masaawa masaati bintu byanjawulo kati nentuula netulinda ne bajja ne batuyitiramu kati we tuba tuli awo waliwo already abaana abaali bakola twa briefing mujja tunda masaawa biki kati nga batuwa nga gwalina osalawo gwawo ojja otambula nga byakutambula anti sales olina kitunzi kati nga kampani ye erina okuwa ebintu omuwendo kangamba oba ogugwamu oba kangamba emitwalo 10 kati kiva gy'oli okola ki okubitunda oba n'omazaawo nga bakuwa commission kye bayita commission nti bw'oba tobitunze tofunamu musala kati olina otambula olina okulya olina okweriisa olina okufuna transport naye bo ekikulu kukola kikutunda bintu ekitegeeza olina okwefubako okwefundayo kati bwe naddayo ewaka actually baali bagaye woba oli ready essaawa eyo bakuweerawo kati nze nali omu kwabo abagamba nja kudda enkya sizze na transport kubanga baali bampadde zaaki waayo nakola ki kuteekamu nga manyi tujja lindamuko essaawa ne mbagamba essaawa eno siri ready kankeere enkya ku makya kati bwe nadda ewaka nempitiramu abazadde bange kati era bo omuntu omukulu nga amaaso g'omukulu ye awaddugalawo walaba nakubuuliramu awo nagamba naye ogira ogumiikiriza omulimu tojja kukola ki tojja gusobola bulungi ogira ogumiikiriza katugezeeko nnoonya kati ndozaawo muzeeyi wange we yagira n'agamba ndowooza naalabika ayagala okukola ki kola kati lumu mba ndi awo nga ndowooza ne wekisiziise nga mbivuddeko ngamba wali chansi nagifuna mba ndi awo nga bangamba nti waliwo omulimu wa supermarket awo ku Shell Cars walingawo omuyindi mukwano gwa famire yaffe yali alinawo supermarket nebangamba ngende nenkeera bulungi nengenda waboosi waawo nagamba nenkyo osobola okutandika okukola nasanyuka ntya kati ng'ogwo omulimu nga olina kukola ki kati mu supermarket nga omanyi gwali gwaku okuteekamu ebintu obeera attendant like mu masa okuteekamu ebintu mu masa obitegeka kasitoma waaba ayingidde n'omukwatirako kasero okubeera ne simayire ennungi kwegamba omusikiriza n'ebintu gye biri waaba ayagala bya fridge matanga ago biki n'omutwalayo omulimu ogwo gwannyumira nnyo ogwa supermarket nali ngwagala olwansonga tewali wala nnyo n'ewaka wali abamanyi Shell Cars ku Entebbe Road ewaka kumpi Entebbe Road si wala nnyo by then oba twalinyanga taxi nga ya 2 okugenda ku muli kati era nga abaliyo ffenna abasinga twali twakamala senior 6 okujjako abamu bambi abali nga bo baakolayo okubedde ate kuli training eri awo era nga womanyi actually kyennenyumiriza mu mulimu ogwo kulaba
engeri abantu ab'enjawulo bwe bakola bizinesi kati naddala ng'abayindi abaali bakoleddeko ku bayindi bakimanyi era woobanga oyagala okukola bizinesi kiba ndowooza kirungi n'oyitirako ko mu mikono gy'abo abantu kubanga wabeerawo ebintu ebimu ffe bye tutafaayo nnyo. Kati Lilian ogw'omulimu wagukolera bbanga ki? Senior 6 vacation by then yabeeranga myezi 4 bwe gityo 5 naye nga of course kati nga nze nali sinoonya ssente. Oyagala kuvaako kewaka olabe ku bantu of course batuwanga off olunaku mu wiiki lwotakola kati ng'olumu era abo ewaka tebamanyi nti oli off era n'otambulamuko naye gwanyumira nnyo bannange. Kati otunnyonnyodde ku ngeri gye wagulabamu biki ebisoomooza ebyali mu mulimu ogwo? Ebisoomooza ebyali mu mulimu ogwo okusingira ddala okukola mu fridge like kale okuteekayo ebintu mu freezers especially zino ziba fridge nga zirina freezers ng'ebyo beers sodas ebintu ebinyogoga wesanga nti olina okubijjayo oba n'obisembeza ebiruddeyo n'obisembeza kumpi ewala n'oteekayo kati w'obanga tomanyi nti olina okwewala ennyo oba okukozesa obwangu okuteekayo ebintu ebyo obunnyogovu obwo bulina engeri gye bukosa mu mawuggwe kubanga obeera naye nga woba osobodde okukola mu bwangu n'omala akaseera katono mu area eyo tekiba kibi naye nga omuntu aba alina okwewala ebintu ng'ebyo. Ekirala ekisoomooza mpozi nze saafuna nnyo mpozi. Omusaala gwo gwali gujja mu budde? Omusaala gwali gujja baye nze ali ssente ntono naye nga bwe nkugambye nze nga n'omusaala sigulinda sijja kulinda kubanga omulimu ogwo kyenyinza okuwulira baye nga tukyali baana batototo ofunayo butipusi abakuwaayo emmekaye obufisefise oba osituliddeko omuntu ku bintu bw'omuteerako mu mmotoka n'akuwaayo zaakuwa kati omusaala gugenda okujjanga ate nga si kyekiri awo ne transport yali mutono tosobola amala lunaku nti tolina zikuzaayo waka nga ebiseera bino byo embeera zibuzibu naye eddayo olumu kati ngeri gye nabeeranga ku ntebe olumu ng'ofunayo akuwaako ka lift kumpi wali nga muva ku luguudo lwe lumu bakasitoma abalungi nga akuwaako ku lift naye of course nga bw'ogamba ebisoomooze olina obanga weefaako ku ggwe especially ng'oli mukyala ani gw'ogenda naye si nti buli omu alina okukola ki okuwa lifuti okutwalako nti kubanga ngera bw'omanyi ekitone ekisajja n'ekikazi somehow wabeerawo obudde bwe buba bugenze twannyukanga ssaawa 2-3 kitone nnyo kati awo nga bw'ovaamu nga bugenze omuntu omukyamu ayinza n'akuyisaawo kubanga edda wabeerangawo ebyo kibba like omuntu ayinza okutwala n'akusibirawo lokusize mu mmotoka n'akuyisaawo oba nakukola ekikyamu naye nga obanga olina okwegendereza. Kati ng'ogyeko mulimu ki omulala gwe wakola tutambuze tudde mu maaso? Namala ogwa supermarket actually ekirungi nze kye nayiga mu supermarket sijja bbalimba kyembuulira n'abantu abalala b'ensanga abatunda ebintu especially mu maduuka oba newobanga olina bizinensi yo oli buusa oyinza okukeera ku makya lezi n'ogamba njagala teekawo supermarket yange oba ki ekintu kye nayiga era kyentera okubuulira abantu abasinga nti kasita obeera ng'olina ekintu ky'otunda olina kuba namugumiikiriza era bujja baawo wabeere waakole ki akyagala akijja akigule gwe kasita osalawo nti kati ate ekintu ekirala olina okuba nga wobeera nga gwe nnannyini bizinesi obeeramukko nolaba engeri gyetambulamu nolaba oba ebintu kale babirongoosezza binyirira bisikiriza ebiri expired kubanga kye nalaba nga omwindi ayitaayitamu balaba nga ebiri expired abiteeka kumpi bisobola bitera
basobola bitwala mangu kubanga nze wengenda mu dduuka sijja kunoonya ekiri ewala era ngula ekiri awo ku display amangu kati nga keeping records of abagamukebere binaatera maybe emyezi ng'ebiri wegijja obiteeke nga kumpi w'ebityo because of course ne stock taking ekirala nti kasita alaba omuntu ajja mu dduuka okubuuza ekintu kaŋŋambe nti oba ayagala gulanga aquafresh ng'oyo naye nga mwe mulina brands endala maybe close up biki naye nga yayagala aquafresh nalaba nga customer agenze ajja kufaayo nnyo okubuuza lwaki customer oyo agenze omuwe feedback yagambe abadde ayagala ki aquafresh tajja kukomaawo tajja koma ajja kugamba omugambye otya kati gwe kisinziro ojja mugambye taliiwo awo ajja kuyombesa yagamba no wandi mugambye oba aweddewo tugenda muleeta enkya okitegedde kati nga kyalina okufuba okulaba nkyagamba era omukasitoma bwage afuba okulaba nti ekitaliiwo ekyo okiteeka ku lisiti y'ebintu bye banaagula enkeera oba olunaku oluddako kubanga ye muli abamanyi nti omuntu omulala alina okujja n'agula oba oyo yennyini kasitoma kubanga oba omugambye mbuki aweddewo kitegeeza nti kasitoma amusuubira nti okola ki omuleeta wano abeerawo ne lwakuba nti aweddewo kitegeerekeka mpozi n'ekintu ekirala olumu abantu baagulanga maybe omugaati oba baguluddemu kati mwabeerangamu bakasitomas abaguza nkeera kubanga ye yasasudde sente ze tayagala oba kufiirwa n'agukomyawo naye nga ekyanneewuunyisa nga babikwata ne bamuwaamu ekirala kubanga tasobola kuluzinga tayagala kuzzaayo sente ate nekirala nenanyini kasitoma ne kasitoma w'ekintu kyaguze aba yataddemu sente ze kati nange nafunanga confidence eyo nti nange wemba ngenza awantu ogula ekintu nga manyi genuinely nkitutte oba nga amatanga ago ng'ogirina ogizaayo naye ffe ebiseera ebisinga ogamba tosaba na receipt olumu n'otya okuddayo ate ofiirwa kati ogenda funa sente endala ate ogula ekintu alala ate eyo olemena kuddayo naye ng'ate bwali wandizzeeyo ne bakuwa ekintu n'obawa ne feedback ne beetereeza Lilian akyakola naye Lilian ebirimu kati sijja kulwawo nnyo ku university sijja balimba saakola naye okujjako si mulimu asaki okweyungira mu bibiina naliko mu Uganda Girl Guides Association ebyo nayigiramu ebya community kubeera n'abantu kuyiga ebya guiding katonotono bwentyo mpozi waliyoko ne project gye nalimuko mukwano gwange eyanyingiza family friend waffe Naule Flavia mami we yali kundi yali akulira ba Girl Guides kama mwekimule ky'emirembe naye nayigirayo bingi kati bwe namala university mpozi omulimu omulanga bwe nayogerera luli nafuna chance nenkozesebwa owamwami Kiyaga mu Reuters company ye wano ku Amber House omulimu ogwo era nga tegwali nti gwe nali nasomerera naye nga we nagambye nti nali nga njagala okukola oba okuyiga nga maze osoma university nga nkyanoonya emirimu nanoonya naye nga bwe nsomayo ka French bwentyo anti obimanyi ebyokuvaako ewaka njagala kati kusomayo French kati mu kunoonya kusoma French somehow nefuna ne chance ngenda nkola mu office ya mwami Kiyaga Geoffrey era nkwebaza nnyo webalire ddala byonna byotukoledde kati mu office eyo wali okola ki mu bumpimpi mu office eyo nalinga bayitenga office attendant and maybe filing records assistant kubanga basically yali emirimu egyaliyo nga byali bya banking nga bya banking naye nga alina nga banks ez'enjawulo kati nga major omulimu gwa kufilinga reports mu different buli bank yalina file yayo okumu organizing of course office nga
bwe nagisanga nga njoininga si bwe yali nga wendi kubanga nayambanga ku nnyonnyonnyo ogitereeza okuteeka ebintu mu empapula mu file zaayo mu order zaayo n'okumukolerangako reports engeri gye nali manyiko ka computer typing ebyo excel biki so n'okumanya abantu luyale bye twasisinkananga twalinanga group yaffe ennene eya Amber House nga tunyumirwa naye byali birungi nnyo kubanga era nayo sali nti nali luyale ninya sente ne wali tewennyamira nti nze nasoma ebitabo byankati ate ndi mukola bwa office assistant nedda nali ekyo sikifaako bananga balungi abatulaba mukyala ba Sisters Empowerment Show ate nga Lilian bw'abannyonnyola tugezaako balaga nti ne bw'oba olina ky'oluubirira osooka kwavula ati wuuyo abalaze bwe yamala okusoma Makerere n'agenda ate n'atandika okulobwa office attendant so kusomoozebwa kiina ebirungi obitubudde kusomoozebwa ki kwafuna mulimu ogwo okuba olina kye wafuna ekyokusomooza okusomoozebwa nti kale time etu kubanga yo nakolerayo nzanga omwaka gwawera awo kubanga otuuka nkiyite priorities otuuka ebyetaago byo ne bigenda nga bikyuka kati olumu n'owulira ne banno weegeraageranya ne banno n'olaba ono afuna ssente bwe ziti ono akola eno ono afuumiddwa ono yeevuga kubanga sijja kulimba nali awo nalina mukwano gwange yeyibaire yali akola ku Standard Chartered nga fena twamala actually ne graduation party yange yaliko kati yali very excited okundaba omanyi bw'obanga okola abantu baludde okulaba noga nze ndi mu kibuga wendi nkola kati n'omulagirira nemugamba naye nkolera ndi awo Amber House bikina kati yafuna obudde lumu nankubirako ng'ali kumpi awo Amber House nemugamba wendi biki jangu nantwala nalaga I have a new car n'emmotoka empya jangu ogirabe nja batwalako ne out kati ebintu ebimu ng'ebyo weegeraageranyamu ate nogamba ne wooli nogamba kale wendi ndi comfortable naye neetaaga okukola ki okugendako awala nfuneko maybe ku sente ezisingawoko nange mbeereko nga bannange nezimba oba naye nga okutwalizaamu era ekyo kibeeramu naye nga bwogezaako okukola ekikyo era n'ogezaako n'okunoonya maybe omulimu obuse kubanga ono aba akuwadde foundation ate nekyalo obeera ne opportunity amawulire baagagulanga osomangako mu mawulire bw'ogenda bayire nali nga nsomanga ku mawulire bw'osanganga banno nabo ne bakubira waliwo opportunity eno waliwo eno gezaako eno of course olumu nasanganga olumu n'abantu abamu nga tonnafuna mulimu ng'olumu ogamba nedda sirina nga lwaki ogamba nedda sirina asobole okugamba nti oba waliwo eri gye baagala okusingako naye lwogenda olabanga olumu agamba naye olabika tosaba okitegeera nti naye osabira ddala like you pray kati omuntu bwakuzza mugunde oba obeeranga gamba oba gwolinako ekikyamwe like nogamba no nsaba biki kati bwadde eri nogamba oba nange ndifunako omulimu ogusingako kalingako ku ogwo naye ogenda okulabanga ki nga chances amawere bakugize n'emikwano gize n'ofuna n'oapplyingako awalala n'ofuna awe nafuna omulimu n'entandika okukola mu Ministry of Water and Environment nga trainee wenafuna ddala contract esooka yali ya mwaka gumu paka wenafuna ey'okubiri okumalanga ebbanga lya myaka ebiri so with the Ministry of Water I joined as a trainee, a graduate trainee. That was how long? Ngomaze ebbanga kikali okuva Geoffrey bwalinga mu mwaka n'encrossinga kati era ebyo nga byongambira ati nasanganga mikwano gyange oba olumu ne bakubira eno baagala kati actually ofuna mu Ministry of Water mukwano gwange yankula bwe twasobaga naye era ku university bamuyita Irene omumanyi yeya kubira nanga baagala ba social scientist Ministry of Water eruzirira ku kyona kyongerako mu
mataka g'abantu naye nangusaba ne nga nesimanyi naye kangezeeko kanteekemu ne mukubira ne mugamba naawe jjangu oteekemu ye somehow teyateekamu nenze ne ngamba kankole kikanteekemu ne mubuuza nandagirira nangamba eruzira nti gwe genda ku Kampala Road ojalaba taxi eziyita luzira bugoloobi ogende nange nakeera lumu nentegeka ebyange ningenda paka we natuuka ku office eruzira anyway sijja barisaayo nnyo ne tukolanga ba trainees awo ba social scientists abakamala abantu abakamala university kubanga eri kuwota majorly ba engineers ne ba social scientists nti ba social scientists omulimu gwabwe gwaku oku mobilizing a community okunga community nti waba bagenda teekayo water source oba borehole mwe abayamba abantu okwagala ekyo kye project gye baba bagenda oteekayo nti mulina okugirabirira ebyo webityo eyo naye nenjigayo ebintu bingi paka banyongera contract naye era saagirinda kuggwako kubanga nga ndowooza beyond that nga n'omusala gweyongeddeko nsomye kwegamba ngerawo newensanga mikwano gyange tuyitawo bulungi twetwalako autu ebyo webityo kati nga newaka sikyasaba sente nti mpaayo ku transport actually okuva wenatandika ewakolera wamwami Kiyaga Geoffrey abewaka nendekerawo basaba sente nga transport nzifuna ezimala ez'okulya nga nzirayo ewaka nembawo bulungi nali sinaba kumanya nanti wetaaga ne sente ezisingako awo nti oyagala oba kuzimba bikini era ne muwota wezayitirirangako nensomangayo bukoosi ba nasoma eyo SIPS Chartered Procurement and Supplies CIPS neyongerayo nensoma ne masters zange ku musaala gwange era ewaka nze saddamu kusaba sente ze kasita bampeera paka bachelors bino ebirala byensomye byange nganzi era ku sente zange nze bampa foundation kati bwe namala okukola ki okusoma okuveeyo of course ku ministry batuwa contracts basooka ne batuwa contract mwaka gumu ne batumala ne batuwa myaka 3 contract naye obulumi bw'okuzikuwa contract endala nakirabalabamu nentuuka time nengamba sikyayagala kugira contract kweraliikirira pressure zobeerako kati kwe kugira nensaba nenkola ki nenfuna ku permanent kwe kujoininga ministry of gender labour and social development gyenkoledde paka kati era eyo njigiddeyo ebintu bingi nyongeddeko bu certificates olumu n'okusomerako Bulaaya gendako Sweden gendako India gendako bingi kati ebyo nebyo China basically because omusingi gwali nga ina n'emikwano mpezeza so kati okutuuka business endala gyenkoze ya Lien's Bakery byaku bakinga cakes cookies nsobola okukola pizzas n'ebintu ebyo kati ekyo kyonna nakiyiga ku musomo gwe twaliko India entrepreneurship wabye batuyigiriza nga bagamba olina okwezuula n'omanya interest yo gyeri n'okikolako okufuba okulaba nti okikuza kitegedde so ensonga lwaki paka kati nsobola okugira baking pozi n'omulimu omulala kutundako mu dduuka nina edduuka awo ku Ham shopping grounds 7.5 tutunda ebintu by'abaana n'ebyabantu abakungidde kiki kyoyagala okubuulira abalabi baffe abatulaba ku bya baking ebyo ne ku mulimu emirala gyonna nga tetunaa kumaliriza vidiyo yaffe kati abatulaba kye balina okuyiga nti buli kimu kye tukola wabeerawo era kyoyiga oba ofunye omulimu wabeerawo era giyitenga opportunity waliwo ekintu kyoba tojja kulaba maaso mangu naye oba olina ekintu kyojja okufunamu kikuyambe okutuukiriza ku ekyo muli kyoyagala kankuwe ekyokulabirako nti emirimu gye tuzenga tukola mu woota nina bye nayigayo era nina bye nafunayo emikwano amagezi n'engeri gye tukozeemu ebintu okweyongera okusoma nabyo byonna nabifuna okuva eyo
kati bwe ngenda mu ministry ya gender era ojja funa era nafuna emikwano era nefuna ne ideas abantu ab'enjawulo n'okufuna bu opportunity okusoma bu courses obutonotono kati mwejo emisomo najyo neginyamba okufunamu okwongera okuzibuka amaaso n'okulaba nti kati nga bwe nagambye nti okugenda India omukisa nagufuna nga ndi mu gender kosi yali ya entrepreneurship yali ya skills development kati kosi emu gye nagira yali entrepreneurship kati bwe twali tusoma muli nga abantu basharinga ideas ku bintu ebyenjawulo kati nange kwekugira neŋŋamba nti ndowooza nsobola kubanga nze muli nali nina kyenjagala muli naye lwakuba nali nga sifuna chance ebintu by'okufumba ebyo nali nga mbyagala era nzijukira lumu we nali nsoma koosi yange eya counseling and guidance awo nga nkyakolera ewa Geoffrey ekirungi nze buli mulimu gwenkoze nina kyenneeyongeddeko nfuna sente neŋŋamba kati kansomeyo kakoosi kano kansomeyo kano mu bintu byempulira nti njagala mu kusoma counseling and guidance nayiga ebintu ebyenjawulo ate essaawa eno okusoma eyo kansi nali simanyi nti ndikulira neki ne division number mu gender nzakulira counseling and guidance division mu department yaffe essaawa eno naye nabisoma naye nga simanyi kale gatako social sciences eyina byeyatuyigiriza kati okuyiga okwezuula nali nayagala dda okuyiga okufumba kati bwe nayiga ekozi neŋŋamba kati kangezeeko nkole ki nezuule nyiga ebya bakery nzijukira olunaku ebiseera ebyo wali ndowooza oli ne America nga tuli ku shopping ebya Amazon gwe tewamanya lwaki nkutuma ongulize ebyo byonna ebiyiga okubekinga ebyokufumba nze nga muli nkyagala nga muli ngamba simanyi nawe babekinga naye mmanyi olunaku lulikya nenkola ki nenjige okubekinga era essaawa eno kati bekinga wadde sinaba kumanyika era nkyalina bingi bye nnina oyiga okubeera omututumufu ng'abantu abalala abakoze bakeries nze binnyumira mbiraba kyekintu ekinnyumira banange tubajjukiza nti mukyalaba the Sisters Empowerment Show temwerabira okusubscribing okulikinga okusharinga n'okucommentinga mpozi Lilian nga tumaliriza waliwo bizinensi gye mmanyi gyokola gyotannaba tubuulirako bizinensi eyo era twagiragaku oba tugenda giragako kubatuuliriza mpozi nayo wandibadde okomekereza ng'ogibabuuliddeko ey'okulonda okulunda nakulanga ndaba mami alunde nakyombuuzizza kirala kye ebyokulunda twakula tulaba mami alunda actually mpozi abatuwuliriza mu balabe nti nno tuyinza okuba nga ku sente ezimu ze twasomerako zaali zakola ki za bulunzi kubanga mami yalundanga ki enkoko ye yalinga mukyala nga atuula waka naye nga mulunzi wa nkoko ez'amagi ez'enkoko kati ate kyanneewunyisa oluvannyuma nnyo naawe okulaba nga okola ki nga bizinesi ogiyingira essaawa eno bizinesi gyendimu endala ebyange tebiggwayo era nkyayagala bingi naye essaawa eno ekintu kyenkola kwe kulunda nunda enkoko ez'amagi tulinayo ez'amagi nga famire omwami wange yalunda ez'amagi naye nze ndikuza nnyama manyi abakyala ebyaffe tusooka mpola ez'ennyama zanguwa lwakuba zirina nazo omulimu sijja kugamba nti kyangu naye essaawa eno kyendimu natandika ntya oyinza okumbuuza natandika ntya okulunda enkoko ez'ennyama wetulina faamu yaffe ewaka waliwo ekiyumba kinene kya flat waggulu so ye space gye nafuna neŋŋamba kankole ki nenzikiriza okutandika okulunda enkoko olwaki natandika kubanga nali nzirabyeko nga bazirunda ewaka twafuna mami alunda nga nange nunda nga era tubeeramu ziwa emmere ziwa amazzi yamu obukuta ebyo bityo bazzo zigula mukwate 3 kwata 10 webityo okusinziira kati nga ngamba kangezeeko engeri gyenfunye space kangezeeko nange nkole ki
nunde zino enkoko. Of course tekyali kyangu. Ekiyumba kyaliwo naye munange kyali kyakutereeza. Noga kantekemuko ku ssente ntereezeemu bwe nti naye ntandike. Sijja kurisaayo nga ntandika okuvunda. Ez'ennyama zimala mwezi gumu abalunzi obulungi weeks 3 myezi 2 woba oyagala kyoyagala kyokola ki wookoma. Woba ogamba nti njagala funa omukyala woba ogamba njagala funa za mutwalo 9-5 ng'okoma ku weeks okusinziira ku sayizi yaazo. Woba oyagala kukoma ku zoyagala zag'omu kitundu okusinziira ku size n'obunene bwazo. Kati of course omulimu gw'enkoko ogusinga obulungi like obunene wano nga zaakatandika eza brooder. Okuziteeka mu brooder nti obuveemu bubeere mu bugumu eryo bufune ettaala. Of course olina okufuna n'abakuyambako abakozi. Otunyonyoddeko ku bya brooders ng'enkoko ya stage enzibu mu kulunda enkoko. Mmanyi tetujja kugenda mu details kubanga era tulinayo vidiyo yaffe nga tukulaga ng'olaga abatuwuliriza ng'olunda enkoko, so tetujja kulandagga nnyo nakulwawo. Kati bannanga batulaba abatuwuliriza mu kubanyumiza emboozi eno yonna munatwala ntuvudde ne mu kutuula ne tuddako ko mu kuyimirira kubanga twagala okubalaga nti nno tetwetaaga kubeera mu kifo kimu. Abalungi abatulaba banayege tukyabajjukiza nti mukyala bale Sisters Empowerment Show Lilian nga tukomekereza show yaffe. Abalungi abatulaba babadde bakulaba ng'obannyonnyola ebintu bye badde okola by'oyiseemu byonna. Bubaka ki bw'osobola obbawa nga tukomekereza ku ngeri gy'olina okukola mu bizinesi? Obubaka bwe nsobola okuwa abatulaba nti olina okuba ng'olina muri by'oyagala okutuukiriza mu bulamu. Of course Kati Lilian mu by'otunnyonnyodde byonna otulaza emirimu gy'enjawulo gy'ozza okola. Abawuliriza baffe be twagamba oku-empoweringa n'obbawa ku magezi. Ntanda ki gy'obasibirira era magezi ki g'obawa kukola bizinesi ez'enjawulo? Neyanza nnyo Daisy. Abatulaba abali eyo kyenyinza okubagamba nti buli omu alina ekintu ky'ayagala okutuukako oba kyaluubirira. Naye ebiseera ebisinga bitubeera wala oba bijja kumala ebbanga okutuuka eyo gy'oyagala okutuuka okangambe nti oba nze nyinza okuba nga njagala kubanga nina bakery ennene oba of course emirembe gikyuse naye nga kyekirooto kyange. Sijja gamba nti ngenda kutandika kusaba mulimu kukola mu bakery nedda, obusobozi sibulina, ssente sizirina. Nina tandika ne kino kyennina ekindi okumpi nti oli ampise ntandise omulimu kale nsabye omulimu kangambe nga bwe natandika mpola nti nsabye omulimu kati ndi mu genda naye nina ne kiri kyenjagala okutuukiriza. Kyenkya omulimu bwe guguggwako gwa genda olinayo ky'osobola okukola oba naye guba teguweddeewo nyinza ofuna chance nefuna mu bantu betusisinkana n'abanga oba patina n'abapatina wange oba nti tujja kukola bwe tuti nsobola funamu bwe ntuukirize kiri era omulimu nsobola okugamba nti kyenkozeeko kyempeerezaako kimala anene nkwasaganye kiri kubanga kyempulira nti kyenjagala. So ebiseera ebisinga nsobola okuba advisinga nti tolekaawo kintu kikuli kumpi, tandika n'ekikuli okumpi ky'olinamu obusobozi muli ky'owulira nti oyagala okulaba nti amaanyi go essaawa eyo we gali ate olina otunuulira opportunities and strength, otunuulira ebirungi by'olina oweeyinge ebirungi n'ebintu ebitono by'otasobola olabe wa w'osobola okuyitamu otandike n'ekyo. Okugeza nti essaawa eno nga okulunda nafuna chance nti oli ampadde space ey'okulunda enkoko oba okuteekawo ekintu nentuna neŋŋamba ebyokulunda enkoko nsobola kubanga nali nkirabyeko era nina n'abazirunda nina asobola okumpa ku magezi wadde sizitandikangako naye nina okuyiga
okuziyiga neneewaayo nti kati kino ngenda kitandika nja kukiyiga. N'ekirala tulina okumanya nti mu buli kintu wabeerawo omukugu waakyo. Webeera nti bizinensi ng'eyo kagambe ngendera kugereza ku nkoko zino nti nina oba mami azimanyi yali azirunzeeko ye ebiseera bye yalundira byali byadda ku bino eby'ennaku zino okugeza nti endwadde mu nkoko zikyuse eddagala likyuse kati ye saawa eno tasobola kubuulira nti eddagala lino lyerijja owona eweziti naye yajja kugamba enkoko zeetaaga ebbugumu bwe zibanga nto tekamu esigiri bweziti of course n'amasigiri gakyuse tekamu oba buli omu alina ekikye ensuwa bweziti oba bwekiti kwegamba naye akuweeko ono olambule ne ku balala bakuwe ku magezi ogattirire ku ebyo. N'ekirala kati nga wooba olina omulimu ogugo 24/7 like Monday paka Friday fe abakola emirimu emirala olina eri naye olina okubeera nga oli mukozi opafominga togenda beera ate ku faamu yo olina okufuna abantu abakolayo basobole okuyambako okutuukiriza nekiri nti kiri ku faamu olina obeerawo abaana abakuyamba tabula emmere teekamu amazzi gwe wootali ate gwe nawe olina obanga otuukiriza egijo okitegeera kuba mukama wo togenda munyumiza nti nina nedda tebikola olina okwawula oteekawo boundary nti kino nino kituukiriza ne kino byonna n'obeera nga yeperforma ate ng'obwongo bukola kati era ne mukaŋŋambe nga mu kuzimba nti oba ekiyumba oba kolera buruuda oyo naye muntu mulala wanjawulo naye alina obukugu muki mu area eyo nze nina omuvubuka wange ankolera buruuda sisaagamba nti wadde nze sisaabeera kamala byonna nti nze nkole buruuda nteekeyo ebibaati nkole kinedda bwe ziba nti ozitunze wabeerawo obutale we bazitunda era oli n'akugamba nti awe ziba myezi bweti ne bweti already ne ssente abantu bazimanyi mu katale gwesobola obeera ng'olunze enkoko zo nga imaze wiiki togenda gyagala mu mitwalo 3 esente already zimanyikiddwa so kati ebintu ng'ebyo tuba tulina okukola ki okubimanya ne weewaayo n'oyiga n'omanya n'okkiriza nti kino sikimanyi waliwo abamanyi abansingako n'obayigirako okitegeera n'okubalansinga ebintu era n'ebisomozebwa byonna bibaamu naye n'obiyiga olina okubeera nga owuliriza obeera n'okuwuliriza osobole okukubukamu ekyo ky'otandise. Bana nga abatulaba Lilian weebale nnyo weebalire ddala kubanga kiba kirungi nga onnyonnyodde abantu ne bategeera kiki ky'okola kiki osobola okukola nti bye tubagamba tebiri theoretical biri practical. Mwebale nnyo okutulaba temwerabira okusubscribinga okulikinga okusharinga banange mutufollowinge tukyabaleetera ebirungi mwebale nnyo mwebalire ddala era mweraba. Bye bye.